mukama mulungi mukama yatuwa ekisa ate n'ekisinga obukulu abalabe baffe bebatuwa amaanyi kugenda mu maaso manyi kubeera n'abalabe mukama akuwa amagezi engeri gy'olina okubanyiizaamu kati tetwasalawo bunyiiza abantu abaffe twagaliza banyiige ate n'obusungu butta munyiige nga mukimanyi banyiige ebirimu abayaaye nenze ndowooza bino bye biruma abasiru ekyabayaaye kankijjeko ekyange kiri ebiruma abasiru olunaku lwali lulina okuba lwa Sande walina okubeera nga olina show wano ennaku z'omwezi 3 what exactly happened okubeera nga zirindalinga show teyabaayo olw'ensonga nti nze kennyini ng'omusiri muganda wa President Museveni ate mu gavumenti sinaayo muganda wange yenna teeza sinaayo maanyi wali abalala basobola okubikola nga baganda be sajja bali abakola ebintu tuli buki tetulina maanyi ebintu twabigobera mu mateeka ne bituuka date netuuka nga amateeka teganatuwa buyinza busembayo naye kyessanyu kyenina kyembagamba olwaleero abatulaba wano nti empapula zonna zetwetaaga twazifunye kuba yabadde ebula yadde ya Ministry of Health naye twagifunye kati twagala kukolayo kyetuyita press conference esembayo egenda ocommunicating a date kwetutadde Ekivulu naye nga mukakasa banaga nti Ekivulu gyekiri oba okkiriza nti gyekiri okkiriza nti ekiriyo nkugambe ngaakitegeka nti gyekiri era nkoowola abafaanizi bonna wenaali declaringira date nti lunaku bwe luti nsaba mujje wakimanyi bannayuganda ennyota y'okusanyuka bagina n'ennaku bagina ku mutima naye mmanyi nti essanyu lijjawo ennaku mbeere faanana bwetyo ate ekirala mujje tukwatireko basobole okuta endongo bwe bata endongo batadde ebintu bingi yesewo. Should anyone expect a positive impact about show nti erina okuba nga hosting at any time? Definitely. Kubanga me I'm a person here ate ndi so ambitious zemanyi nti bwentunulira ekyo omulamwa mukama nyamba n'enkuusa bankulembeddemu no matter what player haters say or do still ngenda maaso nga nwana as long as nkimanyi nti nwanirira cause wana wenyini kalenda bagamba nti oli preparations okulayika nti opening out studio. Is it because nti abayimbi bakunganirawo oyagala kulayika nti okolawo nga stage ya gathering abantu in studio for actually studio tulizo katono nnyo ku kitu planning wano no offices za White House Music whereby ojja okusanga Omulangila Suna n'abayimbi ab'enjawulo ojja okubuukingira shows ezange eza Suna n'ez'abayimbi abalala ojja okujja bakuwandikira bakuwa oluyimba ng'oli emimbi atamanyi kuwandika ojja okujja bakuproducing oluyimba audio ne video ojja okujja oyigira ekivuga ojja okujja oyigire production ya audio ne video ojja okujja oyigire comedy ojja okujja oyigire stage art okitegeera ebyo byonna bigenda kukubira ku White House Music kakati ebiseera ebisinga byonna bakugamba business eba nnungi ogiteeka mu kifo ekiri strategic whereby obaza clientele gyogenda okusavinga otunulira makingi ejjudde abayimbi bangi otunulira kalenda eyeetoloddwa ebifo birimu abayimbi otunulira kalenda enapakingazi eri convenient omuntu oluva mu taxi wali oba emmotoka ayingira buyingizi so bw'oba obala business ndowooza wandibadde obala nnyo nti ekintu kye ngenda okukola clientele yange erirugawo abacustomers bengenda okusavinga bagwawo era nantadde mu kifo kye actually kyekireetedde business zaffe nnyingi nnyo okulemerera oba ezimu ne zitutumuka toyinza kukwata akedi egenda kutunda ngatto ngoye ebiki abasuubuzi gye bagenda okutundiramu engatto n'engoye onoganda ogenda giteeka mu mabira forest oba togenda kufuna muntu yenna akedi olina gizimba mu Kampala kubanga akedi zizira mu kibuga wakati tagetinga market so kalenda okula mu studio. Lastly waliwo omukulu omu eyasobodde okulayika nti atugamba olunaku olwejjo nti yakola kinene nnyo okulayika nti asindika essala netuwa okubeera nga tebaayo omukulu Ekivulu kiri okay omanyi olaba Katonda bw'asaba bw'osaba Katonda ffenna atuwulira katumulekere obuwanguzi obwo tumulekere victory eyo effe tumanyi nti Katonda abeera n'ensonga lwaki akola byakola ate Katonda tawuliriza bantu
bakola bintu bya bukyayi so mu bufuzi ekijja kigenda wala nnyo naye ffe tumanyi soon or later amazima gajja kufaayo nokulabako ne honorable zaake kisoboka okuba nga oli ne people power oba kitongole ebyogera sibitegeera njagala nnyo ekintu kitegeere it's a political party no eya His Excellency Bobi Wine wegoyinza okuyita honorable Kyagulanyi Robert bw'okimanyi olunaku lwa jjo nabadde n'omusajja wa NRM mukwano gwange bamuta Fred temuyinza okuba temumanyi naye aba NRM bamumanyi abaddeko naye naye tekitegeeza mbu amangu ago nabadde ndimu NRM zaake kaba omulaba honorable oyo tuzaalibwa ku kyalo kimu by the way tyana eyo mukwano gwange si mu byobufuzi wabula ngaobundi so bw'abanga yafuna mbadde nga ngenda nga ne mukyalira mu mbeera gy'alimu ey'obulwadde naye ku luno wagaye kale tukubyekuseyo ku bifaananyi just social media kuba naye muntu w'abantu tuli mu biseera bino byabakola bino bakola bino tuyiseeyo abantu balabe abawagizi abakwagira mu nga honorable atwala Mityana municipality balabe nti olinayo emikwano gy'abayimbi ng'Omulangira Suna nga bw'olina n'abalala nange bamanyi nti osanga bafanizi bange abali Mityana abanjagala nabo beneeyongera kwabo honorable balina okufuna abamulonda ekitegeera kinso lwaki batadde ebifaananyi naye nga bulijjo ngendo ne mukyalira naye nankyalire wange tuli bamukwano nga bakuwadde any chance oba given an opportunity to sing for any politician oyinza okuyimbira omuyimbi yenna abe Bobi Wine muyimbira abeere honorable zaake muyimbira abeere Museveni president waffe president Museveni naye muyimbira olw'ensonga nze ndi muyimbi oli bwansasula okumuyimbira muyimbira kitegeera mukwano ebintu bya music sibiteekamu nnyo politics neyanze